gange andi wano omuyimbi w'eggwanga aliko ya industry agibadde mu myezi mitono myaka mitono naye muganda wange otwogera kati yali ku mwavu gwa buli muntu omukulu alien skin ogambo ta black Wanyagamye munoza aliko. Buli omu anoonya gusibo. Tetesera munoza aliko. Anti tuyinza okyogaba ekino ekinyiiza abalala ajasigwe emunyanjule ono mukulu alien skin ne champion eggulu. Otereezeemuuko okiyinza okuyisa abalala obutali buki obutali bulungi. Wanyagamye kino ffe tuliko. Ne tugendera awo. Addamu otwanjule. Nzire munyanjule. Okay, abakulu abatulaba wandi wanene n'omukulu alien skin omuyimbi w'eggwanga nga saa zino yakuba akayimba ka tonzikiza lockdown city ya danger alina obuyimba obulala bungi yalese akala ke bayita akiki muganda wange akiki bakugambye omule kundi omula amakundi buli kitundu kimule ogamba ta blood ali fit ankwanjudde bulungi onyaludde bulungi kyekyo andi aliwa zidi kisoko atono okusimu anti ffe tuli tuli ku TV emirimu nga gigira kumukumu oba kulebe ku TV nakuba essimu ayagala omutumire yamugambye atya yamugambye oye gwe bosiko jampu jabagikuba jampu yagambye atya gwe bosiko tuli eno mwana ku TV muri ku interview oliko nani tuliko ne alien yatugamba teri abagamba naye oli mubanda nyo black nzewo jampu mubanda ogamba otya oli clear ebitabo bigamba bitya koza bincha kumeka kati mwana tugambe somo lyosoma kolaboti andi gambe omukulu ono tembuuza nyo bya somero butupe eno interview ze somero tujja musanga ku somero kati eno interview egenda kulwawo ebbanga kati ate kirasi jali mbwana agivaamu tebalowooza mbono otavanga mu pifiri osegedde esebe solomalawo emyaka ekkumi omukulu ku kyanga asoma nafu kyokuvanga mu kyakusatu kati ekyo nenge ebitabo bimutambulira bulungi kati namubuuza byeno bulamu bweno nti street agisanga atya badde manyi ofunayo ku budde n'omukokingamuuko omukokinga batya ebyokusomera n'omugamba owaayi bakubuuziza ki ku ssomero kankuterezemu wano kankugolemu ku ansa akatulabe eno gye tubeera ennyo ffe mu ghetto kati gye bayita high institute eno university esembayo okubangula era naawe weebangula weemakinga nomanya kati wano ngudde oba mpise kuba osobola aba banna abakikola ne bavaayo nagolaba okyalemeddeyo oba onolabira kwabo naawe okulemezaamu era nawe bwokola otuuka nolaba nga wano mpise era kikakatako okumanya nti nawano ngudde ekirasi enjizeemu kati abeera asiba ku university alina ku primary n'asoma yeetaaga mukokinga byonna bimanyi abasomesa b'oku university nga bakambwe anti era bwe kiba kati kiringa bwe bakujja mu magye ne bakuzza mu sikawutu kiba simple nnyo toyinza kulema obusikawutu mbu amagye gakulemi amagye obadde okulembera mu busikawutu olemwe sikawutu yasi nayitawo buki we bali kuyimbira abantu tubayimbira abayagadde n'abatayagadde tubakobye nga tubayimbira nabo batuulamu akayimba ka keeki kogeza abantu ebigambo se bigambo kyatya awagambye yagala omuwala akeeki ayononeke ave wali bamugobe n'omusembeza nga bamugobye nebazadde bamulabe bamwegaane otuuse naina tumukubyeko zittatu ali akiki nimanya lya kitolo sikiri kati abatono babamanyi nga abantu abawombeefu naye otuukira okukubisa omutoolo navuuka kibanda oba okoze omulimu munene nnyo eyo pulojekiti eba nnene otegera kiri kuzola yase omutoolo omutoolo aliwo kamera ageza okonfuliiminga tukimanyi babeera sino kati otuuka okukubisa omutoolo omusanga naye okubitainaye omudde oba okoze pulojekiti eba y'amaanyi kwegamba okola oluyimba olwo wabadde yagala kulaga abantu nti omutoolo omubanda ffe tusobola okumubandisa nengira bwe kiri kati ekyo nakimbye bwe batyo kati buli woba oyimba wabaawo ekifaananyi oba boba okiikirira abanendooza bwe batyo ffe mu ghetto waliwo abaniga ye omuniga gye nagamba mwana ekidemu nga kinene mwana kifuule kikibanda okitegeera ye nga tukuba bukuba nze nakyo kitegeera oli kukyali wange eddi bwe kiri kitizano bamukiikiridde naye eddi okitegeera ya kati we gutyo kati ntukuwemba lwa sitaani
ogenda okuluta bwe batye wenagamba mwana bujo nange nkirowoozaako kati bwekityo goyimba buyimbi kyolabi basudde yagamba nyiza okuba ndi nabbi kati just waliwo message eziyita mu bayimbi oba mu ndongo nze nyimba buyimbi sofa mpulaninga naye ate abantu balowooza nteekamu nnyo obudde naye sofa byenyimba ababeera biba touching ku bantu abamu muganda ntuufu kiseera nebuuza Alien Skin wakula nejjajjaawo wakulako nejjajjaawo because ebigambo byoleeta byakulowooza nnyo nedda ababeera bajjajja abatalowooza waliwo bajjajja nga tebalowooza toga bajjajja bonna bategera kyekimu taba nga bajjajja mu siru baba batugamba nina obukadde magezi naye ososanga omukadde n'ogamba akaddewo kitegedde naye nga amagezi tegava mu myaka oba kati guda nekyo kyasobola okukola ninga tasobola kukikola naye wali okuzeeko nejjajjaawo wali obaddeko naye akabanga nali mbaddeko nejjajja wange mu P4 yakugereranga ku ngero omugye ebigambo bino gyoliba nali sobola kufuna budde bwange wabula kwalinga kuguluka kumalako bantu mirembe ku kyalo kusegeera naye nga sofa nagambye eno nze gyenkulidde ate wanyambye ennyo nnyo okusinga okulya ne jjajja wange kubanga era benaleka ewa jjajja wange era kyekimu era singa era bebamalayo nnyo naye kakiseera gyenkulidde wakabyo singa ewa jjajja kwanza egambye mbeera ku university gyenkulidde ebbanga lyonna webale kufuula industry busy andi industry tunagifuula busy namwe bimwagala kati singa oyimiridde wezikidi ogifudde bize tulinga ne wezikidi ku mazaalibwa wane TV zonna zoogera ku ye nenganga Uganda eringa etalina bayimbi namawulire naye amawulire ge mulina gakuvuma bayimbi kati nobeera ngaoli omukozi agamba boosi be batemu omuti ogusuula ebikoola ate ye omulimu gwakolera bikoola akeera kwera kati boosi bwe yatema omuti namugamba nti era nawe malayo kubanga nti akalimu kaweddewo kati mwemanyi musajja addaawo n'agamba mwana kibanzi industry ya Uganda yantama abayimbi ba Uganda bantama ali nakubira akasimu ekiro nagamba namuka naiti wano obono mpitako amugamba ntinabanagoyi ekintu ekyo olina engeri gyokyogerako nti olina live example waliyo omuntu eyali akuzalawa alina maani akukubira ku kasimu anedda era bwe makimba baba bekituulamu numbers nyingi totukangako muntu nagamba nti nno ffe twakusabira naye nga ate olumu yeyalimu okwesabira ate nga waliwo bagamba nti olikikola aye bwekikola n'amaani agamba ffe twamusabira kale kibandako yagambye yasanga omunyiga nga yalinga amukubanga namugamba gwe sebo olina okunvugamu sebo gwe nga nakubanga ngaoli muto Bobi Wine yebuuza kati nkwebaze kunkubanga naye wayi Bobi Wine musajjawo nnyo lwaki musajja wange nnyo yabadde wali kumubuuza ku bayimbi bamanyi mu Uganda gwasooka n'enyimba zo zonna asobola n'oziyimba n'azimalako kati gwe ngoma yebayimbi ki abayimbi abalala benabadde nsuubira okuteeka ku line up naye gwe yasoose abalala yaboogeddeko naye gwe yakusoosowazizza nnyo kati gwadde yabogerenga kwani gwe ngamba nti mu kifo kyo bwe bakutadde wadde tojjaawo bayitadde wani era bantaddewo skill anti kyekyo kitegeeza nti amazima gasigala amazima gogamba mbu yefala kyekyo sebo naye yagambye nti Alien Skin oyo mumanyi naye kyemusabako kiri kimu akole ebirungi binakola byabaako ebyo byabireke kati nga bibiki byenkoze sofa ndowooza ebyokuba baawusa ani gwe nagamba yakuba baawusa ani gwe batwala kukusa olwokuba baawusa bwavangayo nga mukulu kye yakuba Alien Skin gwe batwala gudo yakuba era mba simulabisizza oba mba sirabisiza kifaananyi kibi nnyo kuba katenako yakogedde mu luzungu ninga sofanze bujongogera mu Luganda nti bagamba mugezigezi abalabira ku nsobi z'abalala osegera nange era abakola ensobi mbalaba era ensonga ki industry olaba abantu addeko nnyo ku maaso nti waliwo ensobi ezakolebwa zetuli mu ggolola kuba waliwo sapooti ezaali mu kuweebwa abayimbi ate ffe tuzibawa nange nsobola okwefuula sebo dikiteeta nengamba endongo yange anaate nkulaga nti endongo tuno gigabana n'abalala n'abo abalaba nga abatasaanidde kuba naffe tetwagigula era Katonda akuwa appointment emu ng'olina ogikozesa obulungi abo gikozesa obubi takwongerayo ogenda malako abantu emirembe sofa bw'okikola olaba nga lwabalaba nga gwatagwanidde
era ne tubagamba tugamba Katonda fala nga baki fa batagwanidde ffe tuliyo ategwagwanidde nga tuliyo kubanga ajingirako Katonda sebo gwe mulamuzi wa Katonda ne ali nokudalira abayimbi sibakudalira just njogera kituufu nalowooza nti nkudala baira abantu balowooza nfeekinga nnyo obulamu kumbe buno bwe bulamu bwange bwenjogera bwenti buli mabbali byenjogera kati bali balina okufeekinga okubeera nze wange sina kufeekinga kubeera bbo wawulidde otya nga Bobi Wine akuli ku bunezizi abayimbi bonna mu Uganda nalonda ino oluyimba olwa lockdown sofa bwe sibako kyamanyi kyempulidde wabula mmanya nti no kyakabi kuba tukikoze ate tukikoleredde okitegera kuba naye akiraba kuba ati amumanyi gwe bulaza tomanyi buzibu buli kuba luyimba ku lujja wano Makindye dusuulanga nga kibuyi aba magere wala muno mulimu abayimbi mu Makindye ng'oluyimba telutuuka nga katwe bangi yegamba kituufu bangi nija negamba nsogamba nti omuyimbi babimba kinaye nga tulumanyi kitegeeza nti nooba okoze nokolusooka nokooluddako nova ku level y'okuyimbira bafaani kuba bafaani baba tebawula music mulungi na mubi bala buki naye otuuka okukubira oluyimba n'omuyimbi n'atunamu n'agamba naye nokakuba kitegeeza oba oyimbye ennyo otuuka osanyusa omusanyusa akategedde yamaanyi okola nnyo ebintu abantu abasinga ne bakuteeka ku Bobi Wine Bobi yakuinspiringa nnyo okuyingira mu music industry no Bobi Wine yange obata inspiring nnyo ya mu industry eno lwakuba bagamba ejjanzi teribuuka nanzige kati nze nvudde mu ghetto zezimu n'entegeera zezimu siri weeka mungi nendi waki ndiwe Makindye mu ghetto naye kati bw'olaba nga waliwo omukulu ogwolinga waliwo yaguyitamuuko okitegera kadde eno namu respect watu namu disinga kuba byendi mu kuyitamu anze bwabiyitamu n'okusingawo okitegeera era kati era waliwo level gye natuukamu n'enkola ndaba bataddeko nnyo force senyenge mungi negamba Bobi Wine ng'abadde musajja kuba yayimbira ebbanga kimanya nze ndi mu myezi banvuma nnyo ate olwo yabaddeyo emyaka 2 okitegeera kati nze ndi mu level y'okubeera omugeto akoze byenkoze naye ng'ate bamanyi kuva dda badisinga ghetto bamanyi nga etasobola nene level Bobi Wine n'abalaga nti n'omugeto osootuuka kweno level era be yakiraga waliwo era abawakana nti omugeto tasobola kutuukawo okitegeera kitegeeza nti abantu baffe bo beebo kati nabawo n'oli ajja n'agamba yeni kati okubye esooka ove mu geto omugamba lwaki nvaayo yo geto enkyaye sooka obuuza abageto twamaali yeni mu geto aveeyo okitegeera geto iwe n'agamba mbu kiki nansala naye kati nkyaliyo nnono ekyampo sebo beera kitongo ogwebeera mutuli ku TV muli ku TV oba tubivudde kwebaka sebo bagala kwebaka naye kati oyina gw'oyagala okwebaka abaana ogenda ku ssula etumoolo naye nga yeera ali mu future naye era anabadde ndi awo n'alabye omukulu Bobi Wine n'agamba yayita kumanyi naye mutamanyi oba Kampala yali ku TikTok n'akulaba n'agamba n'akulaga taata we n'amugamba waliyo omubanda ku TikTok ono alinga ggwe anze ba tiyamugamba nti alinga ggwe naye yamugamba waliwo omuyaayo nakuwa obudde naye anti kati ffe tuba tukola ebitugala generation laki obulanze bafaani bange bali myaka gyange n'okudda wansi kati kubwa naye ogatana nnyo budde nnyo bakubeera ku TikTok naye obwa naye alina obudde bwe wabuteeka okusinga osegeera ne kati ate nga batabani be balina tayimu y'okunyumirwa ebitambula kakiringa oli bagamba nti awulidde ategeeze gwe kikwatako kati Solomoni bwe yawulira nategeeza gwe kikola ekikwatako n'agamba naye no sebo wali akasajja eyo okitegeera era bwe kiri obubaka ne butuuka ku muntu omutuufu naye neera yamaliza kusaba nti ebintu by'okola kola ebintu byewandyagadde kyogezaako okukola agambye kola ebintu byewandyagadde abaana bakole oba abaana b'abaganda bo kola ebintu ebigenda okuinspiringa society anti sofa byenkola esima bigenda kuyamba ku baana bange kubeera bw'osanga ddogo bagamba nti omwana wa alien kisigala kyekimu nga we bagamba nti omwana w'omuntu gwetomanyi ndowooza yabadde akuba kakoola kali kolira mu kamera kaliwa kakoolako kalaba kakola ayinza oba teyakogeddeko nnyo
nemuwanda bigambo psychologically nedda oba otula n'owuliriza ogamba ekyo kigambo bakyogera nnyo ne ku muntu abeera mu kamera nga tatana kyalidde ne bakugamba kola nnyo kinawesa famire ekitiibwa ne bwoba oli mbikaluya kati nze byenkola byenda weesa famire yange ekitiibwa kubanga ebyanzi terikola ki teribuka nanzige emanzi ndi muyayi naye n'abaana bange baki otegeera kuba embwa ezalambwa akape ezalakapa nzima ndi muyayi n'abaana bange baki era kuba kati onobatendeka esi bagenda dikola ki batya kitegeera kuba nyinza okubeera nakyembasingako tingana kirina okubalaga nate nze entegera yange olumu oyinza okuba yawukana kulya tata wange oba kulya ddadde wange buli mulembe gujja n'entegera yaagwo tena ojja kutuuka ng'ate omwana wange gwe bagamba mbu gwe nina okulaga yalina okumpa ekyokulabirako kitegeera kubanga kulya akalingo kamu kaba gwozadde akubire mu banokaki kati wali wuddeko akalingo kali nti omuzadde bw'aba akola osozimba ennyumba ngaeyo nogamba ogizimbira baana bo naffe twalikaawo nga abalataffe batukolerera ennyumba y'abaana bange kati ate ffe mwe tuli si gye tuli era ojasanga nga taata era akyali mu nnyumba ye gye yagamba gyazimbira abaana be naye osobola okuba nomugamba vaamu kati twebake naye nga baba akola agamba nkoya abaana bange osobola nti kali motoka gimpe okitegedde kati wabaawo emboozi ebeetambula gyasinga yakwezaamu essuubi bw'oba okola bibyo n'abaana ne bajja ne bakola ebyabwe kazi n'abaana nze oba n'abaana bawala neŋamba nti nze wano nzibiddewo baana bange kyona bagenda kujja bobe baba bawasa abako ate mujja kutuuka nga bakuze nga buli omu akoze yenoonya gyasigolera bubagayidinga kyekyo seewo ensi wetewetambula kati nze nga mama wange muwa amagezi era nankube nagamba kolaba oti nemugamba nedda mukadde kati aga amagezi go gali mabbali kati ga amagezi ga social media kati nze kankunegule ayi mumunegula nebikola otegeera ne sofa nali muto nga tamanyi oba social media zinajja kati generation zakyuka ya kati kyekyo teryatugambayo yagikuba atya nobody gamba ne ali abawala tebakutya abala okuntya batya like okugwa mukwano naawe okugwamu batya like falling in love with you andi sirinyo omuntu wabakyala nekyo kiri awo otegeera ndi omuntu wandongo omuntu sitasebwa olina okubeera n'omuntu omwana anyirira ng'otambulamu naye anedda nti siri mutambuzi ndi muyimbi ng'oba ogenda kuwerekerako ayo si yenze oyo nze ndi muyimbi mulala kwegamba gwe byokwana sitobirimu ebyabagirlfriend tobirimu time ebeerawo naye sofa kasooka tumala okukola bagamba enviiri enzirugavu ezikolerera eki enjeruya kasooka tukole kubanga olaba n'ababadde mu bufumbo baawukana kati ate gwe ate nawakufumbirwa okitegere obanga akoze kampani ya loosi naye ate bw'osooka n'okola n'ofunamu akasente ate abakyala bajja bakozesa ekitiibwa nyange gyatuuka nkurimu amasuuti sebo tali muziri era osanga mukyala wange simaki mu gomesi obaki era kitulongo kyampuseo owaayi bw'oba okuba abasajja nga tokoowa oyagala kwebaka olikirya owaayi ndowooza nga tumaliriza twabadde ne Tomudi n'agamba nti mu generation eno bakutiikidde enguuli nti amawulire ogefuza emyezi 6-5 gwali mu mawulire nakutongoza n'agamba oteri agambayo kayaŋŋambe ki kalibadde yagayayogera eki tasobola kuwakanyamu aliba n'eddembe lyeri okuwakanya oba eri okukkiriza naye ngaekituufu kyowakanyiza oba kyokkiriza kyekituufu kati awo tugenda okutambulira yamaani aliwa gwetereza kamera aliwa we ikiza boda tugenda kwogera vizuri